Okay, nkwaniriza nnyo ku Big Brother Uganda. Webale kutulaba, webale kutugoberera. Nze Big Bro Jamalu. Kino kikulu nnyo. Nate nkomyewo last time nali nkubulirako about mikwano gyaffe abalowooza Bulaaya eyo eri emirembe, Bulaaya waliyo biki oba otuse mu nsi ensuubize. Kati nno nzize kunyumizaako ku mwannyinaze omu eyankubidde essimu n'aŋŋamba embeera eyamutuuseeko yakomyewo actually. Nzize kwogera ku ggwe mwanyinaze ali Saudi Arabia, mwanyinaze ali Qatar, mwanyinaze ali Turkey, muganda wange ali South Africa, muganda wange ali Dubai. Mugenda ne mukola ebintu bingi nnyo nga mugenze kunoonya sente. Kuba tuva wano tuba tunoonya kukyusa mu bulamu obwensi eno naawe obeereko bulungi kubanga oleme kubeera nti bazaddewo baba kutteko ne bakuta naawe n'otandika obulamu obubwo. Ate nga osobola okuba nga oyina famire, oyina emikwano, oyina abantu boyimirizaawo nga the moment wobeera nga toyina abantu nga kwegamba nga embeera etagaddemu n'abantu abo basafalinga okufaako obufi. Abantu abagenda ebweru mubbibwa, abantu abagenda e Bulaaya munyagibwa. Bannaffe abali ebweru ku kyeyo sente z'ekyeyo baweereza sente ne bazirya. Waliwo incidence yaliwo juzi. Omuwala yali wa side zeeyo Kayunga n'agenda nabbibwa bambi. Yamala emyaka 3 ng'ali Saudi Arabia, yamala 2 egyasooka ne giggwako sente ze ng'abadde ng'aziweereza. N'addamu n'agamba kankole kiti, yakomawo nakomawo n'alinewinga ne bamwongera omwaka mulamba n'akola. Yali afuna $1,200,000. $1,200,000 ezo sente zibeera nnyingi okumala emyaka 2. However, aba akozesaako kobiki naye wabanga abadde asindika waka kitegeeza nti bwe baporoti asobola okubanga yagula poroti ya $5,000,000 ebeera nnene somewhere nga si mu kibuga. Asobola okubanga azimbyeko, asobola okubanga alinako project bw'atandise okukola akolako. Okitegeera ate abaana abo bafuna bu tips. Namwe mukimanya abali ebweru nti bafuna bu tips nti tatunulira musaala gwokka mulimu abagezigezi nti asobola okubanga akola wano nadduka n'akolako wali nadduka n'akolako wali. At the end of the day aba amaliriza nga ayina $3,000,000 omwezi. So yagenda osindika sente, agenda okugamba planning nti akomewo nga talinaako kintu n'ekyo. Nga ne yava wano ne gwe yava yagenda ova wano n'amala emyaka 3 abadde akola amazima ge nnyini ate ono gwe yalekawo nga musinga. Point eri etya, point eri bweti nti gwe muganda wange ali ebweru naawe mwannyinaze bw'oba osindika sente nkimanyi mwagala nnyo okusindika sente naye waliwo ebikome bibiri kubanga waliwo n'omulala ate ye yali tasindika sente nga azikweka mu pads, azikweka mu socks, azikweka mu ngatto. Ate bakama be batuuka ekiseera yali Saudi Arabia, batuuka ekiseera akatambi mwakalaba kali katambula, batuuka ekiseera ne bagamba abadde abbanga sente. Kati kitegeeza muyina ebikemo bibiri mwe abali ebweru nti osobola okusindika ebweru okusindika Uganda sente ne bazibba n'otuuka nga toyina ky'oyina wadde nga wasindika bakuzimbira ennyumba, wasindika bakugulire poroti nga togirina, nga wasindika babeeko n'ebintu bye bakukolera projects ze bakolera ezikulaakulanya nga tozirina. N'okubanga oli bweru obadde ng'ozeeterekera obuzaayo emyezi 4 oba 6 ne bakukwata ne bagamba obadde obba ssente zaabwe kubanga abantu abo bazibu nnyo be mukoleramu abo bazibu, especially abawalabu bazibu nnyo. Olina okubanga oli musabi nnyo, olina okubanga weesiga nnyo Katonda, olina okubanga buli kaseera oli mwegendereza nnyo. Mukyo kiri kitya nti bw'oba osindika ssente ebweru ng'oli bweru ng'osindika ssente e Uganda oyina maama wo, oyina taata wo, oyina baganda bo, gwe nnyabo oba ssebo of all people toyina muntu n'omu gwe weesiga than okusindikira ow'omukwano. Yes, waliwo emikwano gyaffe egimu nga gisobola okutubeererawo naye waliwo ate n'ab'eŋŋanda abasobola okutubeererawo olw'ensonga bw'obanga oli mwannyinaze ng'oli bweru ng'osindise ssente nze nga mwannyoko essente ezo yaziridde, essente ezo bwazikolamu ekintu ekirala with time naye kennyini akula nti kitegeeza asobola okubeerawo n'agamba naye abaana ba mwannyinaze nga bali bubi n'abayamba. Ekitali ku mukwano gwo kuba mukwano gwo aba akubbye forever aba agenze naye wali essente for example zisindise muganda we yazibbye nze nyina ekirowoozo nti ziba zigenze mu family. However, nabo sibawagira kubanga ekintu kye bakola ate kiba kikuzza mabega. Naye amagezi genyinza okuwa
ofune miliyoni emu omwezi. Bw'oba ovudde wano ng'oguddewo akawunti ng'olina akawunti yo, lwaki sente zo toziteeka ku akawunti so that ogenda okukomawo wano omazeeyo emyaka 3 nga at least olina obukadde 30 bw'obalako obw'empeke. Omanye ekitubonyabonya wano e Uganda esente ez'awamu ezo miliyoni 3 oba miliyoni 2 oba obukadde 5 bukwata awamu bwe buti. Ate bye tukola bingi nti tubikola naye nga ensaasaanya nnyingi okusinga ennyingiza. Kitegeeza gwe mwannyinaze ali ebweru naawe muganda wange ali ebweru. Bw'obanga tonnaba kugenda bweru oba gwe gw'opulaninga yenna omuyambeko agende ebweru, sooka omugambe eggulawo akawunti. Kuba akawunti mu banka sente zibeerayo. Ne bw'omala emyaka egyo, ne bw'omala emyaka 5 sente zibeerayo. Okusinga bw'onoosindika obukadde bwa 2 omazeeyo emyaka gye 2 naye amazima ga Katonda muggulu sente ne bazibba. N'okomawo nga toyina ky'olina, ekyo ekintu kiruma. Kubanga ne bw'aba maama wo era ne keesi tuzifunyeeko nga maama baamusindikira sente n'azitwala, nga taata baamusindikira sente n'azitwala, nga brother wo wamusindikira sente n'azitwala. Bannyinaze mmwe be bayita bakadaama mwe abava wano ne mugenda eyo ku byeyi eby'enjawulo mu nsi ez'enjawulo naddala ez'Abawarabu okusinga keesi ziri nnyo mu nsi ez'Abawarabu. Eno gye mubeera eyo Saudi Arabia, Turkey, Qatar, Dubai, eyo bwe watyo keesi zeetoolooleramu nnyo bwe watyo Oman. Bw'obanga osindika sente making sure nti at least zigenda ku account. Oba omuntu oyo gw'osindize tosindika nnyingi, ne bw'oba osindise emitwalo 5 n'omusindikira n'omugamba ziteeke ku account, that is nga tosobodde kubanga wali oyina process gy'okoze nga zigenda direct ku account yo. Musabe receipt, mugambe receipt, ate muteekeko abantu. Otegedde nti tomulekerera muntu omu, bw'aba muganda oba muto oba mukulu wo, museeko omuntu mukwano gwo, museeko omuntu muganda we ajja kubulako engeri gy'akola gy'agamba nti kati zino. Ate n'ekyokubiri bw'oba olina miliyoni emu nga gy'olina oweereza buli mwezi, ofuna akakadde kamu n'ekitundu ewaka oweerezayo kakadde, making sure nti osevingako 8. Lwaki? Ono omuntu ono atereka wakiri musasule nga y'emitwalo 10 abeere mu mativu okusinga ono omugamba terekanga 8 kino oba kakadde kano nga talinaako wadde emitwalo 3. Kubanga embeera ye Uganda omuntu oba mukwatidde ng'akola bukozi ogwo mulimu gwa kuteeka sente ku akawunti oba kukukolera kintu musasule. Ebintu by'obwereere bitambula nnyo upside down, tebitera kubeera nga biri straight. Naye omuntu bw'aba amanyi nti kasaavisi ako kakuwa akasasulirwa nti munange Jamalu ampaddeyo emitwalo 10 naye ng'emitwalo gye 8 nyina okugiteeka ku akawunti oba 9. Mu buli ngeri yonna nze ndishuwa nti mbeera mu mativu nti omuntu ono gwempadde 10 kubanga talina kirala kyakola omwezi gugwako nti owaayi kasimu kokka tayimu yokka nterayo sente zino n'aziteekayo n'akuwa lisiiti musasuleko 10 okusinga woonoofirwa sente zonna naye nga gwe manya osaddaakayo 10 oziteekeyo. So baganda bange, ekikulu kya byonna mwewale nnyo abantu ababalimbalimba nti bababeererawo, kubanga ogenda kusindika sente okome wano ng'oli ku 0 totally nga toyina wadde 10. Webale nnyo webali eddala akuume atakumira mpeera. Nze Big Bro Jamal, weeyongera okutugobera ku Big Brother Uganda.